Omutemu eyatemula omukulu akulira ekika ky'endiga amazina alabikako mu kkooti obutambi mbuyina mu maaso awo ate ye Omuyimbi Catherine Kusasira bannange embeera gy'alimu si nnungi n'akamu nabyo ogenda kuba obifuna mu maaso awo. Ray avudde mu mbeera Spice Diana naye tebinnaba kuggwa Dr. Kuluthum bannange namwe kyetaagisa nga ate mumwerabiddeko Alien Skin ne Abitex ne Bajjo bannange nabo mbayina mu maaso awo era nga Abitex amaze ne yeetondera Alien Skin mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba video eno mugimpeere like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Subia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell olemesibwanka byonna bye mba nteekayo wano ku Subia News Extra nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano musobole okufuna wamma ate obulamu obweyagaza naye nga ye mama Solomon Kampala mwamulabye ne Kampala Solomon wamma obulamu bwo butambulira ddala nga ate bwe baawo balira munnange ngutandise bwentyo omwana muwala oyo gw'olaba nkuteeredda omuyina mu maaso awo mu katambi nga ye avuddeyo nga yeemulugunya ku mami we kati simanyi oba ani mutuufu oba ani musobya oba maama ye musobya naye ate tumanyi bulungi nnyo omuzadde tasobya agambye munnange maama neesonyiwa nze nakula lekeraawo okunfuga ekintu kyenkola kyonna mba kimanyi ne gwe wonna nomalako emirembe bannange omuwala atabuse bubi nnyenyera akatambi nkayina mu maaso awo nammwe ate nga we mugenda okerabirako naye nze mmanyi omuzadde tasobya omuzadde newakola kintu kitya omuzadde asigala muzadde kale katumulabe ye awera enkolokoota era agambye message eno mugintambulize etuke ku maama wange oyo amazeeko emirembe yanzala naye kati nakula neesalirawo ndi mukazi mukula neesonyiwe oh my god mbu maama alina empisa embi yeefuula katonda yeegulumiza tagambwako maama kale kambatirira akatambi nammwe ate musobole okwewulira nawe osobola okumpa endowooza yate mu comment section ono omuwala kyayogera kituufu oba munnange afune gyagooyinga kale katumulabe tweyongereyo yenna yeekaza bitya bannange abazadde nga tebasobya omuzadde ye katonda w'oku nsi omuzadde ne waba kunyiziza asigala muzadde katumulabe tweyongereyo natagambwako kanja tulire yes, bannange this goes to my beautiful mother yena akalaba nokinolowooza nti maybe takalabye naye nga akubeera kumpi nyambako okamulage kubanga nze tampulira mama wange nkwagala nnyo 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 naye toyagala kugambwako mama asobya tasobya ewe tasobya ewe katonda yo we twatuuka munnange naffe tuli bantu bakulu kati actually leka ngambe buli muzadde eyisanga maama wange we twatuuka tuli bantu bakulu mmanyi ekyokukola nga nawe bw'okola ki bw'oba osobezza kati sikyali mwana muto ndi muntu mukulu nsobola kitegera nti okukozeemu bubi nange nsobola okukola ki nsobola okukuwabula naye kati gwe bonaabeera eyo nolowooza nti gutogambwako mukwano buli omu agenda kukukyawa including me your daughter eyandibadde asigala ng'akola atya ng'akwagala please change that about you byebyo bannange abaana b'ennaku zino oba kati ani mutuufu oba ani musobya oba maama oba mwana naye byo nga tubitadde ku bbali wenti okubuuza butereevu paka wa yugi extra munnange ne girlfriend wo bansooke nga mbi yamukubira omwenda ku kisaawe yagaana akaweeta bannange bantu bange ennyongera obbajjukizanga ebyabaagaana tosangayo kikyo munnange oluvannyuma lw'omukyalo okuba omwenda omusajja yugi extra wamma wo basooka ne bagenda mu interview kwegamba ku makya kawungeezi nga bali mu interview era ng'omukyala aweereza omuliro nga yagamba tasobola kwagala busajja bumpi naye bannange baddiyamba nyumizeeko olunaku lw'enviiri zanvudde ku muntu oyo pubu oluvannyuma lw'okulaba evidiyo munnange nga yugi extra ate ali mu nnyumba y'ono nankyala eyagamba mbu ye tayagala busajja bumpi tayagala biki bannange bwe tuli mu sayidi ezo ndowooza kati omuwala agenda kuvayo agabe maama abasajja abampi bamanyi ndowooza munnange yankuttemu alabeka yankaniseemu nandoga otuli mu sayidi ezo bwe nkuzaako eno Dr. Kuluthum muyina maaso wano bannange kyakoze ow'eriiso namwe kyetaagisa nga mukyerabidde sigenda kutema mugambo sigenda kwongera mu kyange apaana wabula kambateereko akatambi mbalage nammwe ow'eriiso kye yamukoze tweyongereyo Allah for moving, cool with all
Ataawo wetuli wabula bannange Dokita Kulu n'ow'eriitho. Bannange mukyala yakuzibwa olengera byakoze omwami mu bantu. Wetuli ate bwenkuzaako eno ewa Shiba Kalungi. Munnange oluvannyuma lw'abantu okuvayo ne batokomoka omugambo omunene mbu munnange Shiba Kalungi kimwayagaliza embazzi, kibuyaga amaze n'asuula, munnange amaze n'afuna olubuto era biki era wamma kyova olaba ne vidiyo ye empya kugamba yagikoze ng'alina byakweka nga kiraga nti olubuto lukoze eki lukulidde ddala kofowaayi. Tujja mala munnange kukola kubinoonyerezaako tukakase ekituufu ennaku zino zonna tubayo tuli kaweefube kunoonya ddala kakasa ali lubuto oba tali lubuto. Naye munnange twamuguddeko nga w'omulabawo wamma twamuguddeko nga exercise gwakola ye alagira ddala nti ye tannaba kubeera mweteefuteefu ate kufuna olubuto. Nenyongera okutumirako mu mwino abaasala omugambo munnange Shiba Kalungi ate yamaze n'afuna olubuto. Ye yagambye ebiseera ebituufu ebinaatuuka ajja kulufuna ate era tajja kulukweka kubanga batalina nsonga lwaki akweka olubuto lwe. Bwenkozaako eno ew'Omuyimbi Catherine Kusasira munnange omwami we avuddeyo n'atutegeeza n'atugamba nti kati embeera si mbi nnyo gy'alimu nti era ayogera nabo nti naye era twongere omuteeka mu ssaala ate munnange basobole okufuna n'ebisaala eby'essente ate ebyamukozeeko okumujjanjaba era nga ye omukyala Halima Namakula naye muyina maaso wano munnange omanyi bagamba enswera ekwagala yeekugwa ku bbuba munno mu kabi yabeera munno ddala. Muyina maaso wano wammanga naye ate amusabira essaala munnange Mukama amukomyewo ng'ali mulamu ate era addemu akaakalabe emirimu gye. Kale katusooke tubirabe tweyongereyo n'agaleero. Mwana wange Catherine Kusasira ndi wano ku Women at Work International ku offices zaffe wano ku Manda Road nga bwe tukulowoolezaako ffenna aba Women at Work ne tugamba tukole ki kati buli kyakola okujja kukusabira tukwetaaga baaka olina okukomawo emirimu mingi nyo gy'olina okukola kati bw'otokomewo Kusasira tunaakola kutya katoliiwo. You a definition of a true woman. Onjogera lwe najja nenkuzuula nenkugamba nti yangu tutambulire abakyala ba Fistula. Tewansaba kintu tewakola ki wabula wangamba wa era ddi. N'ogula ne t-shirts 20 ez'abakyala ez'okwambala. Mwana wange tukyakwetaaga yanguwa ojje okomewo yangu otambuza akabina tukumisinga around komawo otambuza akabina then tujja kunoonya ngeri ki gye tuba tukikolamu so you can live a healthy life because that's what we do at Women at Work International. Buli mukazi deserves to live a healthy life era nga bw'omubakyala ne wajja n'otambulira bakyala n'okubayimbira n'obayimbira. So what we have decided tomorrow on Women's Day, we are going to celebrate you, Catherine. We are going to celebrate you because you are a strong woman, a true woman, a woman who loves women unconditionally. N'olwekyo yanguwa nze ngenda kusabira ngenda kusaala nga bwakusabira atekeyo oyo ali wakula jatuulira kale munakati njagala mawulire malungi gegabagako. Amiina tweyanziza nnyo essaala yaffe ate omukyala Halima Namakula gy'asabidde omuyimbi waffe Catherine Kusasira gwe baatwala mu ddwaliro okumujjanjaba ate amasavu ku mutima. Bwenkozaako eno ew'omuyimbi Lilian Mbabazi era ng'ono ye munnange bibi nnyo. Landiroodi amugobye mu nnyumba era ng'amuwadde ennaku 10 zokka ng'ennyumba ye ate agifulumye. Munnange agambye nti amubanja ssente nnyingi nnyo era ng'amubanja obukadde 16 mu emitwalo 2. Ninga ezo ssente zonna obukadde 16 ziba zaawera zitya. Naye kale munnange eky'omukisa omulungi banne oba mikwano gye baalina ba Edikezo bonna bali mu kibiina kye kimu ekya Federation ate emabega kawe waaba wakathimbi akaweerako ddala osanga munnange kwe banaatoola ate ndowooza bayambeko munnaabwe ate ono Lilian Mbabazi ate basobole okumutaasa Landiroodi kugamba aleme oba okumugoba mu nnyumba naye nga bambi ye embeera ku sayidi ye bwetyo bweri. Landiroodi yeewera agamba ekimala
omulala bannange ye amuviire mu nnyumba ze. Mukyala Bindeeba mama Kalimunda avuddeyo n'atabukira abo abantu aboogera ebintu bye batamanyi. Ngenda kuba mbatuusako wano akatambi mbu kyokka okyali mu relationship bakyakwana bukwanyi tofumbirwa nangako. Naye mbu munnange n'osanga omuntu ng'atuuzizza abantu ali mu bagamba ate ensonga ezibeera mu bufumbo abagambye bannange muleke omuntu omufumbo yaba abuulira obufumbo atafumbirwangako byesonyo. Now, but certified hustler. Bongo fanana bulala without makeup. I'm a very beautiful woman. Toina na chongamba with or without makeup. I still look the same. Kagatigwe. Mwere kamba gambe ko. Who is this person? Who's this person who wants to join? Mwe. I posted something on my TikTok. Naka recording it is to do with people who cancel married women. Actually, not married women, but married couples. You people muchisusiza. You people muchisusiza wali wano ku TikTok. You people are canceling married couples. Like nothing. Now let me tell you something. Mbade nsaba simu bubi. Nebo batona fumbiranga tofumbiranga na kono. Mbade nsaba ebya relationship nebya marriage byawukanamu ko you people. Marriage and relationships. Marriage and relationships. Byawukanamu. Abantu advising people about marriages. You guys need to stop. You guys need to stop. Daranga to fumbiranga ko. You know, as on TikTok, and then then I bypassed a video. Nga waliwo some nigga ngaligamba abantu. But for those people that come out and post their men on social media, but waba waliwo red flag. I laughed. Momani naseka. Like in my head, I'm like, what do you know? But because the nigga looked like he was 18 years. I'm sorry to say, he looked 18 years. He looked so young to be advising about anyone to do with marriage. Bwatyo munnage mama Tuusu ate bwavudde mu mbeera abagambi bannange mumanye we mukoma wobanga tofumbirwangako weesonyiwa ensonga z'okubuulirira abantu abafumbo kale bibadde bigambo bya mukyala Bindeeba. Maaso wano nina munnange ate akatambi ka Sami nga bamuzizzayo mu ddwaliro ate maama leero nga biwala ttaka era abadde awo ng'ali mu ambulensi kwegamba wamma yeetaagisiza ddala essaala. Kansoke mbateereko akatambi kano nammwe ate mukeerabireko tweyongereyo n'agaali. Paulo. Banchimye waka abantu just sala zokka ttaano. Nasiibyeyo naye enkomyewo waka nga seewulira bulungi banzizizaayo. Ono ndi mu ambulance naye tenasimbula waka akyantadeko just Embeera ya Sami y'omunnange bwetyo weeri tesanyusaamu yadde n'akatono kale bambi ate katongera okumuteeka mu ssaala. Bwenkuzaako eno bannange mulimu ekintu kyolaba kugamba n'ebigambo ebyokwogera ne bibula okukubula. Bannange simanyi na kumanya olunaku lw'ejjo lwe baleese oba omu ku bagambibwa nti be batta omwami eyali akulira ekika ky'endiga Roma Daniel Bosa bamuleese mu kooti. Naye munnange otunuulira mwana muto ekinene ennyo alinga myaka 20 oba 21 22 awo tasukkawo. Naye neebuuza ono omwana omuntu gye yajja obuvumu obukwata emmundu natta omuntu. Bannange simanyi na kumanya kale bannange abaana baffe twongera okukuza abaana mu ddiini. Buli omwana waakula mu ddiini buli wabanga agenda kukola ekintu ekibi agamba munaye Bayibuli egamba toyonoona.
Katonda agamba totanga. Naye neebuuza mwana muto yuuyo nga w'omulaba gye yajja obuvumu obutta omuntu omukulu atalina musango. Kale munnange ate buli omu kwegamba oluvannyuma lw'okulaba ono omwana omuto kwegamba ebigambo byo amazima gali nti byatuweddeko. Bwe nkuzaako eno ewa Spice Diana munnange dde olutalo lukyagendera ddala mu maaso kyenyinza obbagamba nti eno ye alabika yalinnya y'amagye era ng'omwami gwe yavuma Sebbutobuto I'm sorry naye nga ekyali kigambo kya Spice Diana kyeyakozesa ate nga addiza omuliro omwami ono Jackins. Naye muyina maaso wano ng'aweereza omuliro agambye sooka oyambe kitaawo ali mu kazigo n'emmotoka gy'obadde wagambye okumpa n'obukadde obusatu sooka obitwalire taatawo kuba ndaba embeera gy'alimu nnyo tesanyusa. Nati Spice Diana alabika ng'omuntu omuyambi ow'ekisa. Waliwo ekitagattaawo mbutuufu Spice Diana banange ng'azimbye zirentoozi ng'ayambye abantu naye ate we w'ogamba nti taata we akyali mu kupangisa asula mu kazigo n'ekyokulya tayina. Wabeerawo ate awo ndowooza ekisaana okubuuzibwako amazima. Agamba naawe oli bubi oli ku booda. Tewali kyenyinza mukola kubeera tewali kitugatta nze naye. Nze njogera ku bayimbi muba olina art bagundi bashiba azawi abo benjogerako kati wati olina art mba nakwogeddeko nti yayagadde jasi kujja mu kintu naye tugenda muteekamu ajeemu asiira gwe nadde njogerako waliwo maneja ku Salama Road awo gwe nadde njogerako naye waliwo abagembwe engatto zamutuuse bangambye alafulumya luyimba Oluyimba lufulumya dda audio lwafuluma ne lulaalira ate kati nze sirumanyi nze badde manyiru baluyita mind your business nze siruwulirangako naye katumuyambe Katonda naamuyamba lutunde alitujjukira nti mwannyamba akuwadde offer ya million 3 obeere mu vidiyo ye yakoze bulungi naye mbadde njagala taata we ali mpereero wali bamugje ku bwa defense ali mu ruumu emu sente ezo zi offalinzi aziwe muzeeyi we amugye mu kayumba akamuwa obuyambi n'akamotoka keadampa ke baamugulira yakagula mumanyi nakakawe muzeeyi embeera ekole ki kuba toleeta muzeeyi n'omusuula mu bintu ng'omanyi nti eriyo amabala kati abaana baagalizwaga nti muzeeyi ali wali n'obwero simye takyakwatamu nze ne muzeeyi waali asinga okuba obubi agamba naawe oli bubi oli ku booda tewali buzibu ate nze nti esasulira booda eyo nali musabeko nti nsasulako wano booda buli omu wane Kampala ali ku booda yabeere mu Range Rover bw'aba amanye ebbeeyi yaayo tegyalina gwe yagigula saba manyi gye yava manyi bulungi gye yava mubuuzo oba alina shipment empapula za shipping emotoka eyo tumanyi ebintu lwakwaffe tusinga njamukyusaako mugaso yakyukakyuka enkokola ndala entumbu endala feesi ndala kati sina kyenyinza mukyusa ampe vidiyo ezo nga muba sina budde bumwogerako tewali kimwogezaako ate kati ye muyimbiza ate mubeerera mu grade yange ye tabaamu asooka alinyisa omutindo gw'ekintu kye tujja mwogerako naye kati saawa eno ayiseewo kyayisa naffe tugenda muwa limelight gy'ayagala ayiseewo ekintu kye bulungi n'avaamu ebigambo nga ambasada w'amazzi tize entubu yakazambi era bati bikwatagana yakuwadde erinnya lya Nsanje naye nemugundi omusajja we yani Roja yani wali nalibanga envuza zamulumaaluma nnyo ebigere wakibeera mu sokisi mabebeera ali awo lina olubuto olunene oli alina amadowadowa oli alina gundi katugende dro ow'envuza ow'olubuto n'owalangi moto kwa moto tetugenda sirika kumanyirwa abantu bangi basafarinze embeera eno gravity yavaayo n'ayogera ande bagaa nti ate ayogedde gundi oli omuwala Rita Danso yavaayo n'ayogera buli omu bantu abo bamu bebaleeta obuzibu liwa nina Rose Juice yavaayo gwe nali quoting actually ate nkusaba b'otumira okunkubira tebaddamu kunkubira no sizi no seko bangi bankubira bamanyi omusajja mambi kireke bw'oba oyagala nkireke yita ku vidiyo otusabira awo sasula emitwalo 2 etisasula lentiwo omuvumirire nze nakoma okurentinga emyaka nga 10 emabega emitwalo 2 bayinza ozisasula nazo sente waliwo n'abataziweza naye nga tebasasula za renti ndodde simanyi nga bapangisa nnyumba ekyo yayinza oba takimanyi ekyo jasi nkimubuuliddeko nti kola risaaki otannamala bulungi tonategeera
byoyogera oli yo blabari tebikwatagana. Ofa wagitutte ey'okubeera mu luyimba lw'emiliyoni esatu bagire. Njagala basooke bayambe muzeeyi empereerwe wali. Ezo ssente banyambe basooke basootinge muzeeyi. Muzeeyi bw'anaatera ajja kujja ne tubeere mu vidiyo. Tetujja na kujjako ssente kuba sizeetaaga. Bwe tweyongerayo mu galeero finally Abitex ne Bajate nabo bamaze ne beetondera Liane Skin ngenda kuba mbateerako maaso awo nga bali ku simu era munnange ne boogera ne ku nkwakyo ekitegeeza ssaawa zonna nkwakyo festival ate egenda kumala era ndowooza eddimu ebeera era munzikirize mbasibwire wano Mukama abankumire abampeera kyonna kye musinga okubagala kambateereko akatambi nammwe ate mwerabireko. Munnange Liane Skin agambye twesonyiwaŋŋaane si kubanga ofa ate munnange n'obeera eyo gye wafiira ng'onkolimira mu munange emyaka gyalimu mbu Abitex gyantondo kati ne wabanga afudde era asigala atondo wala gy'abeera ali kale katubira bitweyongere. Abitex ogamba otya? Onali yemi. Yali yemi sebo. Ogamba otya? Video kubuuzaako mbuzeeko nnyo okuva mwaka guli. Yali yakumala kukwata kuteka mu kkooti. Nimbega. Kye kirungi beerayo naye sigala ng'onnoonya Abitex. Okunoonya endagaano yasooka emala kuggwa. Gambye ogende ng'oseka oyina inooseke naye wekyolina omumanya Abitex maana nkumiisinga tokyanumaaluma nange wansonyiwa kati njagalinka tunyumyamu naye ondogedde ebbanga Abitex Wenda Alien Skin olunaku obusente bwange bwomanyi obutono saayongera mu no story bumpa olunaku lwogenda kusinga kijja kuddamu tukole emirimu atoddeko bbiri Abitex ondozi naye nange sigenda nno jangu ku ssente ne baba tutuze mukolagana naye nze nkwagala nnyo boyi wange naye nga wondoze so okkirize nti wondoze neŋŋaana era kuwaayo ogenda kuwa ku ssente kale era kukubirawo endako tuve mu mugulu oba tumaleko ekisiibo oba nzikuwe tetunnamalako kisiibo kikutuuse alusa zikulimu nkuweyooko kati nsoke nkuweyooko tetwasiibye ssebo ziserezo nazimanyi gwetuŋŋamba zitezinga kuluma ngenda kukuwaayo kati nakyo kyakikutunuza bwekita okushoya amayinja ddala wali ecupa wali ogimize aya oli kabbi mwana kisookize nti oli kabbi nja okkirize mbuni obubbi bungi tukolagane wabba Saida Kaloli obye Kafeero obye Chance Nalubega obye Kamiliyoni kakati kankogozi eyakutegeka jjo wali wankulukuko osobola omugamba nti yakobba kubanga ekyo kiba tekyakola ekitiro kifulopinga ate oba omukubisenze n'amubona ajjawa sofolomona verifuna ekizibu kyekimu noteeka abantu emyezi 16 tegeeza olina okunyonyola kati bo nyonyodde nakkiriza wabatabaganye abakuyita mubi obulamu butambuliramu onyonyodde bulungi owulira bulungi toli mubbi wadde tokyasobya kati ngulira senezifuna ngenda zifuna naye kali ye pulinsipo ye yakoze ekimu omulimu nnyo ogenda yenza ate nzide nyiiga bwekyo benti era kisina bwendya takabaka
Kali kakubile no wiki nda kuwa kusente. Angira nyiga kucha wakati. Yeah? Angira nyiga kucha wakati. Nakuwa sente nawo chimaize ndi mbega. Ngameka. Inakuwa kusente no wiki. Sagala ofengo ninakembere mizimu gya mujiruluma. Asajja bakulu. Sajja bakulu. Natenze nkoli magola. Mululuma. Ero lunako natuna mukama n'engambo omusajja gwe bayita tuzogita n'amanyage ali eni amanyage ali. The principal. Nomugamba Principal. yasasudde era ebizibu gyange n'amayembe bimutadde. Kakati gwe olunaku lwena tunaddamu nebajjo kuba ebajjo yafuna gyakulimu nnyo obunyiivu bwe bwazise naga lwaki ambere kyogera n'aliyere nembaga gwe nedda namala kunziddamu bajjo yo yakuvaako bawala mukola biki bajjo yakulimu nnyo naye nze gwe jasi empalana eva ku ggumba empalana esinzira ku myaka wantondo sikunde nyaja oli mutuufu nabitex olinsipo yedda alowooza mbonze okwogera ku linnya lye yanyamba nze muyamba kakati nakimulaze nti n'ensobi ze twali tuzimanyi twali tuleka muleke ijano zoogera enkwakyo festival promax enkwakyo festival promax nsanyusa tokukolera nkimanyiire nenunga ebirungo byange nebita waggulu bisaba ku lwokusatu nzirinde seese owakusande kubira ku lwokusatu tukoza nca abitex promotion wandisewa nkozesa emirundi 2 esero nze ngenze kama kume